Yes, ate mbitundu ebyemasaka eyo waliyo emyalo Namirembe, ddimo ne Bbaale ebyobulamu n'embeera ebyonjo enakuwaza bw'otuukayo abantu beeyambira mu nsiko n'abalala kiggwera mu nnyanja bagamba mbutenoga. Katulabe embeera bweri ku bizinga bino ate n'abakulu kye bavuddeyo okuba nti bayambako ku by'obuyomu ebiri mu mbeera eyo. Abatuuze okuva ku myalo okuli Namirembe, ddimo ne Bbaale mu disitulikiti y'e Masaka basobeddwa olw'obutaba na bifo gye beeyambira nga kati basaasaanya mu ttale. Abakulembeze mu Masaka okuli Minisita Kyeyune Haruna Kasolo, gatta ku ssentebe wa Masaka disitulikiti n'abalala batuuseeyo okulaba abeeyambira mu nsiko. Ku mwalo e Namirembe bagenda kusaayo kabuyonjo nga babaliridde yakumalawo obukadde bw'ensimbi za Uganda 94. Abalala be bali e Bbaale ng'eyayo yakumalawo obukadde bw'ensimbi 93, ate ddimo yakumalawo obukadde bw'ensimbi za Uganda 94 ze bakwasizza kampuni ez'enjawulo. Ssentebe w'e Namirembe Kiwanuka John agamba nti ng'oggyeko obutaba na bifo we bakyamira amazzi amayonjo nago gakkekwa. Ekizibu ekituliko wano ky'amazzi amayonjo okusinga gano naye twagala ga midumo kuba bwe basema nayikondo amazzi gali kumpi nnyo fuuti 3 amazzi ago si malungi twagala gano ag'emidumo agataapu. Basabye kabuyonjo zibe za bwereere nga tebabasolooza kweyamba kikomye abeeyambira mu nsi ne mu nnyanja. Toilet esiringisi 2 kati onaba olina famire y'abantu 10 nga buli mwana agendayo ya siringi 2 oza zisente zinaava zivaawo baaba. Kati kwe kusomozebwa kwe tulina oli alina famire y'abantu 10 ate toyiya siringi 2. Ebirala ge masomero ate era nga bwe bakola ne ku bumenyi bw'amateeka. Naye twetaaga poliisi yaffe bagitukomezeewo kuba abakozi b'ekolobero bangi. Ffe tuli bannakazadde tulina abaana tusomoozebwa olw'amasomero okuva wano ku mwalo ate abamu tetwesobola kutwala baana mitimbisu. Naddala ffe abakyala twetaaga amazzi amayonjo ate tugajja wala mayiro 4 ekidomola kya 200. Abamu tetulina ssente bulungi tetusobola geetuusaako. Ssentebe wa Masaka District Ruchams Andrew Batemyeto akakasiza abakulu nti kituufu abantu beeyambira mu nsiko ku myalo gino. Embeera abantu bange abe Namirembe gye bawangaaliramu mu butuufu ebaddembi olw'ensonga babadde bagenda mu ttale ebyolooni ebiriwo byonna byajjula tubadde tujjako awo n'emmotoka olumu nga tubakolera ng'abantu ne twemputinga toyireeti ezo era ne ziddamu ne zijjula ate nga ntono. Kawoya David akulira abakozi e Masaka ayanjudde be bakwasizza emirimu. Kusaba okole omulimu gw'ogoberera bizo practice obalabye abantu abali bannannyini toyireeti bakola ki ate ogenda kizimba ngabala. Lubyayi Seguya amyuka RDC Masaka asanyukidde okudduukirirwa kuno. Abantu wa tewali toilet abantu babadde beekolera byabwe babadde bakola byabwe era toilet enegera kuyamba nnyo. Ekitundu kino kigazi omuwalo mugazi naye babadde basalako akatundu akamu nga gye bakolera ebyabwe era mu katundu ako ye wagenda okubeera toilet. Minisita Kyeyune Haruna Kasolo asabye abaweereddwa kabuyonjo okuzirabirira obulungi. Obuvunaanyizibwa bujje kuuma toyireti sobola okufa nga ya wiiki eki nga tejjudde tebadde eki ekasita empitambi entandika okusaasaana wabweru noonajja ayongereza eri toyireti nebanga ekoze eki wateekeddwa okubeerawo obuyonjo. Z'enguudo ezigenda okukolebwa ez'okuyibwamu malamu kuliko Mweruka Kasanje olwa kilomita 6 ne Kamungu Buyaga olwa kilomita 9.5 nga babaliridde obukadde bw'ensimbi 7 n'okusoba. Bya Mukisa Ronald, Solot TV, Omunyo.